Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby mumutima gubera gutija guva gukona wetiti gukona wetiti Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda raba tugenda mu Endobeso yenyini ekinyusuwe kinini wekiri abageno twega tako munaku ana mutano ezijja ate namwe tujja bayongera ku nteekateeka eno. Alo? Sebo nze bampita Mukunja wa BTFM program sisimuka wano mu Endobeso. Kamwana jebale sebo. Kale nawe jebale. Zange yenze Tom sebo. Yenze Tom sebo. Kakati sebo Mukunja. Wange? Waliwo mukyala wa Muganda wange. Wange? Waliwo mukyala wa Muganda wange. Ndi akusente zange. Aha. Nangama nti agenda kuntwala Bulaaya. Aha. Banga lyekulungudde. Mugamba ngamba gumiikirizaako. Sente zalinga mmeka? Sente nyingi zikunokeza mu miliyoni nga 5. Aha. Kati nze njagala omundoweseze. Manyi oba gangamba okulinda bituufu ninde oba nga mmimba. Bamuyitaani? Namulindwa ate gwe gwani? Nze Tomusebo. Onaayogerako naye? Mbadde sawa kwogerako naye. Njagala nze mpulire buwulizi. Kale beerako ku simu tovaako. Naam. Hello? Naamu. Hello? Naamu mpulira. Mpulira Sebu. Namulindwa jebale. Kale Sebu nawe jebaliko. Kakati nkubidde no mu kitongole ky'ennyonyi. Kitya. Ekitongole ky'ennyonyi zino ezibuuka mu bbanga ne zigenda ebweru. Aha. Waliwo omuntu eyazze wano n'agamba nti tumutegekere alinnye ennyonyi yali alina okulinnya ennyonyi. Ne mubuuza ani yabe n'angamba nti naamu ye yabigobako n'atuwa ennamba ye y'essimu tukubire ffe nga byatugamba tetubitegeera mulamu wo mumanyi. Mulamu Tomu. Kakati ebintu byammwe ebyo biri bitya kubanga ye agamba nti yali alina okulinnya ennyonyi. Munnange yali alina okulinnya ennyonyi naye kati obimanyi ebintu bye nabigobako byonna nabikolako naye munnange ennyonyi kati ne bazikwata tezikyali kulinnya ennyonyi ebuuka n'emu. Kakati munnange nange neesooka mbiwummuzaamu. Tusobola omufunirawo ennyonyi ebuuka. Tulinawo engeri gye tuzibuusaamu ekiro tusobola omupangira n'agenda kati ebipapula bye biriwa. Mbirina naye nze baakeberanga tuli waliwo omuyimbi eyajja wano ku kitaawe najja ne nwanga ayina obulwadde n'atusiiga ebyo bikolona byabwe
nange mbandi awo bantwala mu karantini bantwala banzibya amaaso munnaye ne banteeka eno mu karantini. Karantini eriruddawa? Gendi simanyi engeri gye baali banzibya amaaso. Ate nga bakuziba amaaso kati singa gwe tulagirire tusobole okujja ebipapula tubinone agende. Ekituufu kiri nti nja kutegeera gyendi nga nvudde mu karantini ate baagamba tuyinza n'okumalayo eno omwaka. Mu karantini mugenda kumalayo mwaka. Bannange bangamba ndi mulwadde omutima kati omutima gwange sirina kukangibwa kutiisibwa kweraliikirira munnange babiŋŋaana. naye kakati mu karantini omugenda kumalayo bbanga ki? Mwaka mulamba. Bannange kakati bwe binaggwa bino ebya korona anaagenda? Wajja kubampa sente endala kuba biri kati biba baabisazaamu ampa endala tumukobereko ebirala. Namulindwa Wange toli mubbi gwe tolaba korona mulaba kati lwaki ongamba nti ndi mubbi? ate kati korona omwaka mulamba mu karantini walwala kiki ekyo? Kyoba omanya gyendi simanyiyo tontawaanya. Namulindwa twagala tubuulire amazima omunna anaagenda oba taagende? Omutima gwange baŋŋamba mulwadde tolina kunkangakanga tonkangakanga bw'omutima gutandise okunnuma tonsinikira binnyo byo omutima gunnuma. Gundi Namulindwa tubuulira Wange oli mubbi mukazi gwe oli mubbi oli mu ndobeso ne Mukunja oba omutima gwabike oli mu ndobeso oli mubbi. omutima gunzika. Eroko down. Mukazi ono Omanyi bw'ojja Mukunja ojja kutta abantu. naye banaote mulamuwo Si mukazi wa Muganda wo ate yamubbyeko sente ate yawoza temunkanga bannawo omutima guneewuuba bannange ngenda kufa omutima bambye ensonga mumukutte bubi kati olaba ebisabi babiggala ensonga era mwe mudaba nga tumugambye ekiro ennyonyi zijja kubuuka tulina engeri gye ziriwa n'atandikawo ate omutima gumuluma. lwaki okkirizibwa okuferebwa bwotyo? Gwe Mukunja atayo omuntu atalina kampuni ya nnyonyi omuntu atalinyangako ku nnyonyi nti agenda bweru atandika atyo okutiisatiisa nakugamba nti leeta ssente naawe n'omuwa. ati wamuyinako oluganda ate munnange abantu abamu bamanyi nti bw'oliibwa oba omumanyi ng'omuyinako oluganda tasobola olina engeri gy'omwesigamu ey'enjawulo. kumbe nedda ssebo nze sizikuwa nkugamba ntwala mu ofiisi we bakolera ebintu. ate era Mukunja byonna byebimu Katawo banga omwekengedde oluganda obanga agala oddujo. n'ekirala bwe mbanga omuntu wakufera ne bw'ogamba akutwale mu ofiisi akutwala bulungi ate ne bakuba max baabwe. olaba nze olunaku lwe nasooka ogendako ebweru Wange wasanga abasezi. Simusi mwabale kutuweereza ono ojjamira entebe naye bannange enseene eweddemu obuntu bulamu naye oyo omukyala naye ddala yasomako n'ebyo byalimba bwagoba ebyebweru ogamba otya abantu bakutwala mugundi mu karantini ate mutima gwe gukuluma mu karantini batwalayo ba mitima oba batwalayo ba coronavirus. Kale neenuulira mbu banteeka eno ne gyendi simanyi naye Mukama obufere buli mu nsi kale mulamu wo gwozzeeko gwobbye mukyala gwe kati ate abaala b'otayinaako kakwate. Kale bannanga abakazi musigira abaana bammwe ensigo embi olulivaawo abaana bo nga kale oli mubi olimba nnyo maama oli otulimbyemu mukwano kiri Uganda. Kugambye ekiri e Uganda buli omu mufere. Abasisimusi mwebale kuweereza Amooti Nakachwa ne Mukunja kati oyo mulamu oyo Tomu amanyi nti omukazi yamukuula tagenda kutambula teyabikolako ebintu bye naye bannanga abantu bandibaddenga n'amazima mulamu ddala bannanga oba ensi etutwalawa mwebale tuweereza nsigadde Viki Empereerwe ndowooza ngiweerezaako Noola Mukaserumpanise Kaleerwe
n'adija DFM ekiyita buli ky'omuziki. Okay, katulaba ono yateesa atya. Amati n'ennaka kyangala okutuweza nti nakati okuba n'ekikyusa ekireetera LDU okuba amasasi bannange kikyate ono abadde atya bannange Namoti nakatwamu balekuweereza ngamusedani wandi wano omukono Mukunja omukazi mubbi tajja kimanye nti omukazi yamubba neesegende nimireko na enjaawo ekiwoko ne polisi awo ekiwoko enjangu yawo kuweereza BFM ekiyita buli ky'omuziki obu recordinga kendeeza ku radio banange muku mwasuze mutya amoti nenakatwa mwena mwasuze mutya nzali megangu banange mbatumiddeko banange oyo omukyala nga mubbi banange abakazi tetweyisa naye baaba oyo omukyala tususeeko banange nsaba kuntumirako ne mama wange egangu ne taata wange egangu banange bulijongeza ku namba zammwe kangezaako zifuna naye nga sizifuna naye ero nzifunye nga simanyi bana ero nzifunye banange mwasuze mutya mwenna mbatumidde bannange naye abantu muleme okuferebwa bwe muti toduma nnyo omuntu mubuuzebuuzeyo ku bibuuzo ng'omanye omuntu nga yaggayaga bw'abeera oyaggayaga ki Mukunja nakatwa n'amoti mwasuze mutya ab'emikwano amanya lukwaka na Fred Munakireka izo Sente Muganda wange aziveeko planning ebirala singa plans mu business one Uganda ebikazi na kuzina ebifere bibya bilingangange ebisajja atina kuzinubira bikabiri omuntu fenina abayanganga ina eddagali yonna akuunza bongo byakugamba labangange bituufu esinda zipoka planning lukwaka na Fred Munakireka saganga mutweza abalungi sebo ze mu rugo Emma ndikigenda coach yes sebo mu rugo Emma naye Mr. Mukunja omukyala simunyazi wabula mubbi era bamuvuka munoonya amukwate bukwati nze mu rugo Emma we bale Yo, Ezekiel kwa ambulansi kandi wano ku DJ Recordings producer Loni PC